abusooka bwe nti buli wano waggulu mu maaso waggulu w'ebisige ate ntwawo obuli wano wakati w'amaaso go wano wegali naye wakati awo ennyindo eno tugambe weeveeno wansi naye weekoma oluti lw'ennyindo awo werukoma waggulu awo waliwo awo peya emu eri waggulu wali ate netubaawo ne peya endala eri cheeks zo amatama wegandibadde gakwatira wano waggulu gala okukwatira ennyindo wano mutundu awo nawo weebuli kakati bwe buntu bwa mirundi ena obuli awo nga bwe mbunyonnyodde obwo obutuli bwonna buli connected ku nnyindo buli connected ku nnyindo eyingiza naye omulimu gwabwo gweguluwa function zaazo zeziruwa obutuli buno omulimu ogusingira ddala kwe kutobereza oba nandigambye okuhumidifyinga okutobereza n'okubugumya empewo eba eyingira mu mawuggwe kubanga empewo eno yonna eyita wano negenda neyingira mu mawuggwe obuntu buno nga bwembwe nti buli connected ku nnyindo empewo tugisikira mu nnyindo okusinga era abasikira empewo mukamwa muba mukola nsobi kubanga osobola okusika enfuufu yonna neyingira oba nosika empewo enkambwe ennyo nga nkalu nnyo eriso dry nayo nekuyisa bubi oba nosika ate empewo ngaeri so nga nkalu nnyo era neba nti ekuyisa bubi nolwekyo yo empewo bweba nga nkalu tugamba oli mu kitundu kya ddungu naliko esudaani eyo nembeera mubiseera emisana bwegwakira ennyo ngaempewo gyulya nga nkalu eba nkalu yennyini nga teriimu kantu konna kati obutuli buno bugireetako akatobereza kali neba nga eyitawo nga eri moist nga mpeweevu ate bwe buba nga empewo gyosise ebadde enyogoga nnyo ate mubifeera ebitundu byakunyogoga nnyo ate bo era buweereza ekigikaza amangu omulimu gwabo kwe kulongoosa empewo eyo eyingira ebenga tekosa bitundu bya munda nga bwevudde nebweru yes era obwoya buno obuliko bubeera mu butundu obwo bubeera nga bugezaako okuyamba okuziiza enfuufu oba ne foreign bodies ebintu ebitandibadde bituufu kugendayo bebe nti tebigendayo naye nga biyitaawo omulimu omulala mpozi gwandibadde kutangira ebintu byandibadde byonoonera ddala okuyingira direct nolwekyo kyekyo lwaki obutuli obwo webuli ate buyongera okutereeza eddoboozi lyo ng'oyogera bukola nga amplifier sebo omulimu gwabwe era kasita owulya omuntu nga atandise alwadde senyiga ojja kulya nga eddoboozi lye si lyeryo lyatera okwogereramu era ogera okulya noga nti owaye kiki senyiga yakutte ategedde so obutuli buno bukola egyo gyonna emirimu gyabwo bwandikoze nga amplifier kuba nti neddoboozi lijja nga literedde bulungi nga bwe lyandibadde nga bwolyogera naye bwe bufuna obuzibu kati bwe bulwadde obwo kati bwe tuyita obwa sinusitis obulwadde obwo kwe kuzimba naye ki ekireetera okuzimba kitera kubeera ku bintu nga 2 oba 3 kisookera ddala kwe kuba nti nno singa waliwo obuwuka kansooke njogere nti waliwo obuwuka obutera okuleeta n'essenyiga obuwuka obwo n'obuleeta nankani buli virus kwegamba babuyita pneumococi bwe butera okuleetera ddala omutawaana ne buzimbya ekitundu ekyo obuntu bwaffe obwo naye ate era wasobola okubaawo okuzimba nga kuvudde mu trauma mu kwekanga so kubanga olabye accident wali oba ofunye engeri ebintu ntu ebitera okwekako shock ekintu ekikukanze ekikanga ekyo nekyo kitera kivaako enaka lyokuzimba lwakuba nti no kiba temporary bugenda ne buddayo mangu naye bwe kigenderera ddala nekibeera nga kibeera kya lutentezi kiba kizibu nnyo nekiba nti nno kifuula ekitundu kyekyo okuba nti nno kijja kulwala obeere nga ofuna obuzibu era obubonero bwendibadde olaba ku bantu abalina sinusitis kwe kuba nti nno bambi afuna obuzibu difficult in breathing
kubanga kati zizimbye zireka waka kutuka tono nnyo nabanga takyassa bulungi ate ekirala ugenda mulanga ayasamirire kwegamba ayisa mukka mukamwa abeera buli kaseera tasobola kugira era ekiro tabasobola kwebaka aba atudde butuuzi nga bwatuula bweyebakamu bwati ate bambi zeyongera ddala kuziba buzibi kwegamba obuzimbu bweyongezi n'olwekyo bwatuula upright awulirako emiremberembe akatonotono bwanga obweggulagula kale nno awo wali obuzibu obunene nnyo ku bantu ab'ekika ekyo naye ate at the same time waliwo obuzibu bwe tuteekwa okumanya nti wano wennyini mu butuli obwo waliwo era cells eza immunity ezikwatagana n'ebigambo by'abasirikale b'omubiri ojjukira bwe twali tusoma wano ku allergy twayogera nti nno emibiri egimu gigenda negiraba ekintu negibeera hypersensitive ku kintu kakati obuzibu bw'okwawula allergy ne sinuses we bubeeraawo nti awo wenyininyini waliwo cells abasirikale b'omubiri ezo naye olumu ate bagenda bo ne babeera hypersensitive ku kintu nti empewo kakati netriggeringa ate sinuses zenyini okuzimba oba neraba nti no tugambe omuntu ng'ayise mu awali enfuufu oba omukka smoke oba pollen byenankali empumbu eva ku birime kakati cells bwebubeera hypersensitive kwegamba nga bulina allergy bugamba nti kintu kino kyabulabe ekyandibadde kiyingira mu mubiri kwegamba awo negujja bagira n'olwekyo waliwo obuzibu bwaba nga omuntu ali allergic alina allergy era awo watera okubeera obubonero bwonna bw'olaba ku muntu alina allergy ate era bwe butera okubeera ku muntu alina sinuses sinusitis rather kitera okuba nti nno obubonero buno bujja bulaba nti omuntu asobola okukunya amaaso buli wano nyini amaaso wegakwataganira awo waliwo peya endala eri waggulu wano waggulu wa bisige peya endala nebeera wano amatama wegakoma kumpi ng'ojja ku nnyindo endala peya nebeera te waggulu era wano nnyindo wenyininyini kwegamba awo abajja balaba nga obuzibu batera okufuna nti bagezaako bwe babeera nga atakeze bagezaako okukunya amaaso ne bakunya n'amatama eno yonna negababulya nga bali bubi nnyo awo manya nti nno ono bambi alina obulwadde obwa sinusitis naye bwe bulwadde obusobola ate okuwona ku bwabwo n'aterera ddala omuntu n'addawo buwonera ddala ng'akyali muto oba ne waba mukulu ne bwabamu ekibi nti bwebutabufaako naddala buno obutuli buno obuli waggulu w'ebisige bwe kiba ekyolugenderezo nnyo busobola okugenda ku bwongo ne buleeta endwadde gye tuyita meningitis n'olwekyo bwetaaga okuba nti nno ossaayo omwoyo wadde bw'obanga obulabyeku katono n'olaba nti buwumudde tulowooza nti bugenze kwatwalya ddala eddagala erisobola okukuyamba okubujjanjaba sebo product yaffe eyo eya KFB nungi nnyo era waliwo omwami yadde yakalikomereraga nti omwana wabadde ntawanya ekiwanga nga kiri bulungi kimutawanya nnyo naye KFB yanyambye bangi nnyo bagikozeseza gye tugitadde bagisanzeemu obulungi wabula kyenjagala okulagirya nti kozesa wa sinusitis kozesa nnyo ka black seed oil kangu nnyo okukigoba ekyo ate bw'onoba nga okozesa negundi eri kozesa n'omubisi gw'enjuki mu budde buno njagala banoonye ekintu ekya kibayita kalafu cloves ozimanyi ezo pomegranates cloves bubeera kalafu abakyala abafumba bamumanyi bubeera spice eno kalafu oba gye bayita cloves eba mu bizinga ebyeyo mugundi mu Pemba ne Zanzibar mainly gye yali naye weero ne wano cloves tuziina emukono awo weziri nange nyinayo omuti gwe nasimba waffe eri naye nga cloves nungi nnyo
ku bulwadde buno kalafu powder waazo mugatte mugatta mugundi naye ajja kuba nga akuyamba. In fact soon oyo powder jali ye ku emukono tubeera naye tujja kugezaako omuteeka mu bitundu ebirala babe nga bamufuna tetunamuteekayo n'olwekyo tukyalinayo KFB bw'ogattamu ka gloves ojja kuba nga okuyisibwa ddala bulungi nnyo esebo. Ndowooza ekintu ekyo kati obadde kimala wabula yes mbadde njagala point endala enkulu ennyo gye malemwaga nti waliwo ebintu bye twayogerako ebina menthol bw'oba owulira akawoowo ako akatera okubeera oba mu chewing gum aba okubeera mu bintu ng'ebyo menthol ke kawoowo ako naye tukasanga nnyo mu lumbugu mwekali olumbugu lulina menthol lumina lumenthol mulungi ennyo olumbugu lulina menthol ne kalanda lugo naye product ya Kochal Bamuda. So osobola okuddira KFB nengatako black seed oil nengatako Kochal Bamuda. Ojja kubanga ojjanjabire ddala bulungi nnyo sinuses oba sinusitis. Osobola okukola ekigambo ky'okweyoteza nga bwe twayogera ku bronchitis okweyoteza kukulu nnyo naye nawuliddeyo bonna nga abantu abanga nti okweyoteza ate nakyo sikirimu setaani sikitegeera bulungi nnyo. Ekigambo okweyoteza ndoozi kiri sonno it's aromatherapy bujjanjabibwa aroma n'olwekyo yigandi nate biki yamuwuliramu sitaani akireke nendoza kwekuddira eddagala nino oli oliyingize very good kusika buwoowo bwe bujjanjabi obuliwo kale nondoza abantu banja abakitegeere nti bwe twogera ku aromatherapy mukitegeere naye abantu endowooza eyo nkyamu okweyoteza obika omubiri gwo gwonna n'olekawo just woosikira empewo eri bintu bino by'ofumbye awo omukka ogwo kuyanguwa mangu okutoolola obuzimbu obuli mu sinuses ziri ze twagala okujjanjaba era n'osobola okuba nti no zita neziddayo mu mbeera yaazo n'osika omukka gwo mu ngeri ennungi nga tewali mutawaana gwonna ekigambo ky'okweyoteza bantu kyabalina emikisa ennyo egy'okufuna obuzibu bwa sinusitis abalina immunity ekendedde abo bambi immunity naddala abalwadde ba so product yawe eyinza okuyamba omuntu okusitula ku immunity ye tree of life esookera ddala ne tugenda ku turmeric ekinzaali netugenda okita exactly netugenda ku mpirivuma netuwungira ezo zonna products ziyamba dandelion mwali okuyambira ddala mu kusitula immunity y'omuntu ya muntu kyomulala awo ng'ogyeko ayina low immunity waliwo ebifo kuba kati waliwo abantu abira tumanyi okuza oba abantu abali mu bunyogovu oba nfuufu kyembalengera okugamba nti abantu abali exposed mu bintu nga bano abakolera mu buwunga kubanga okolera abantu awali ebintu ebifuumuuka mu ngeri ya nfuufu eyo problem batera nnyo okugifuna oluvannyuma esebo n'abali mu bifo ebirina empewo eri dry nga nkalu nabo batera nnyo okufuna ekizibu ekyo ekya sinusitis. Kale katufuneyo kwesimu alina kyagala okubuuza musawo noti 782 noti 6 noti 8 noti 5 noti 752 6 5 noti emu ezo essimu zaffe kasooka enfuni ku balina ku bibuuzo. Nyabo oba ssebo taata neeyagala siina wannuma yanziza okumpa omukisa ogw'amannya gange nze Madino Matayasi nzidde wano kyali wajjala Kimbejja nimuwuliriza wamwe nnyo newankubadde ndi mu kristaayo Namugongo bwe bali kuwuliriza omusawo yampa ku bagezi wembanga nina kantolooze nkola nti era biviira ku ki nkala agenda kuddamu neyanziza sebo we balina kuwuliriza prime ate nga n'ogirondako ku rediyo zonna sebo banyabo webale kuweereza kale ne bali kuwuliriza mutabani wammwe Kamugisha Derek nsinzidde wano Kanyanya sebo mwami Kironde ne musawo wange oyo webale omukyazaako mu studio za Prime Radio. Buuza ekibuuzo kya Kamugisha Derek ono Kanyanya kiva ku ky'omuntu okubeera sebo munnange ng'embeera kwegamba mu kiwanga kikulumisa n'omutwe
n'obeera nga kwegamba tossa bulungi n'okuwunyiriza obulungi kiva ku kyekyo. Okay, agenda kuddamu. Sebo banyabo. Okay, kangendemu ate n'omulala. Alright, kale. Olina osobola okubuuza ekikwata ku kiwanga oba complication endala yonna musawo ajja kuba akuddamu ate olunaku olwaleero. Kale katufuneyo kesimu endala ng'emu bbiri musawo aziddemu lumu atuweneko tuyinza okumufuna tusobola okuba nti tujjanjabwa. Musawo ndowooza tusooke tuddamu kwabo. Sebo asosa Mathias kyali wajja lugambye nti kantoloze bambi akutawanya kantoloze ebiseera ebisinga abakukuba nti omusaayi tegwambuka bulungi ku bwongo. Hello. Sebagala. Kakati kyembuuza. Ntera okulumizibwa mu nnyingo kiva ku simu z'abanyambe. Ennyingo Sebagala. Ekyo kyokka? N'ekirala agambye nti okussa obubi kiva ku sinuses. Manyi products ezo osobola zifunira wa kuba ndiwo obulenzi. Okay, aliwo obulenzi. Kale nja kusaba musawo asooke addemu abo. Tunatusigazaawo obudde nakyo ojja kwogera nabo. Kakati owakantolozi ekigambo kino kiva ku obwongo bwetaaga omusaayi guyingireyo nga guyina oxygen era oxygen yayamba okuba nti noofuna balansi yo yonna yonna nga bweteeka okuba mu bwongo waggulu nga bukola balansi. Naye kakati kantoloze ava kuba nti no omusaayi tegukyagenda bulungi ku mutwe ate omusaayi nga gugendayo nga tegulina oxygen. Well, ekirala ekikulu kye tulina okuyiga nakyo kwe kuba nti omusaayi gwaffe gubeera oxygenated bulungi. Nabagamba nti olumu abantu tebalina mawuggwe galina oxygen yawera. Emisuwa tegina oxygen yawera gigendayo nga tegina oxygen bulungi. Amawuggwe gammwe gasobola okuba nga tegayina kyetuyandise total lung capacity nga tegajjula. Nabategeezako waliwo abantu abasula mu ennyumba nga zirimu omuliro bafumbiramu ekirwa ebityo. Kakati yo nekiba nti no tebafuna mpewo emala. Ekyo kyekisingira ddala obukulu. Obanga olina emisuwa giri hardened tegiri elastic bulungi ijja kubanga tegitwala bulungi musaayi ku bwongo era gwawo obuzibu bujja okuva. Naye mugezeeko nnyo okukola exercise ya breathe in and out ku makya naddala ku makya empewo ng'ekyali fresh obe nti nojuza amawuggwe go ate okubiri obeere nti no olya nnyo ku katungulu akabisi kakuyamba okuba kalina sulfur kasindika katambuza mangu omusaayi ku speed eyetaagisa mu mubiri gwo. Namaalwa Maria mwebale kubeerako ampeereza ekifaananyi kya gloves nzirabe bwe zifaanana. Weebale nnyo ndowooza tukoze bulungi. Kamugisha agambye nti ekiwanga weero mbadde nnyonnyola ku kintu kino lwakuba nti obudde bwa prime bwoba butono nnyo naye obwo bwe bubonero bwennyini bwobadde oyogerako obwekiwanga obw'omuntu alumwa sinusitis. Yes, tewaliwo njawulo yonna yonna kyekiwanga ekyo nti awo omutwe gukulumaaluma kugambye nti sinuses ebbiri ezisooka ziri waggulu wa bisige mu mutwe mwennyini wano mu feesi yo awo weziri ate ekyo kyekimu ku byo noba nti no buli kaseera ofuna obuzibu ate n'okussa ne kubeera kuzibu. Nolwekyo ekyo kyekimu binyini byebadde oyogera bubonero bwa bulwadde buno bwa sinusitis. Nolwekyo mwana wangendera ofuna weeyotezenga bukyali ebyokweyoteza nabyogerako genda onoonye kalitunsi mulimu mentho noonya oyo mwambala butonya butabrach alimu mentho olumbugu ne kalanda lugo birimu mentho ebyo kasita ofuna omuli mentho ojja kufuna mint zonna garden mint tuyina apple mint tuyina pepper mint tuyina mint family yonna ziri 17 by the way. Mint sezo zonna gwezikwate oziteeke ku mazzi ozibugumyeko zireeta omukka ogwo omukka gwosika bwoti bwe bujjanjabi obusookera ddala obwa sinusitis w'ekiwanga totawaana nnyo na bintu birala bw'oba tobifunye ekyo yengeri eyo gy'oba okola at least emirundi 3 mu week beera nga weeyoteza. Sebagala agambye nti ennyingo
enyingo zimutawaanya naye obulwadde bw'ennyingo twabwogerako uric acid mungi ngeri gy'olya ye yaleeta omutawaana ogwo bigenda bwakimuleetinga mpolampola nga tomanyi uric acid n'ayingira najjamu ebiseerera ye n'akolawo emmembe kati awo buli ennyingo neeba nga tekyabwogerera bulungi neeba nti nno kati olina obuzibu obw'okuba nti ennyingo zikuluma naye obulwadde bw'ennyingo ojja bujjanjaba mangu nnyo genda eri products ziri ekibiseerera noonya ebiseerera ate onoonya ebintu ebijjawo agatteko ate tree of life mulungi ate genda ogatteko ekigambo kituyita ekya octa ekinzaali wakyo kyanguwa mangu okuyeyusa gundi oli naavaawo uric acid